لعلهم يشهدون قالوا باغamba فأتوا به mugende mumunone mumulete ala a'yuni الناس abantu bonna bamwegeka amaaso la'allahum yashhadun oboolyawo banabeera abajulizi nabo ne bajulira nti muvubuka gwe baawulira ayogera ebigambo ebifaanana ng'ebyo era ne balaba ki kye tugenda okubeera nga bonna weebali balabe ki kye tugenda okumusalirawo ekyokumukola oluvannyuma lw'okukola ekikolobero ekiringa ekyo kuba katonda baabajjajjaabe. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا باغamba nga bamulese anta yegwe fa'alta hadha koze kine kikolobero bialihatina kuba katonda baffe ya Ibrahim wange Ibrahim. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال إبراهيم yagamba bal fa'alahu kabiruhum wabula kikoze sinze yoli omukulu mubo abamanyi batugamba nti wane ekigambo ekyo teyakyogera wabula yalaza bulaza n'agamba mukulaza kwe ng'asongera ku ssanamu eddene naye n'atayogera na lulimi lwe n'agamba nti ng'okulaza kwe kutegeeza nti akikoze yoyo wa ssanamu asinga abanene essanamu yali asinga agasanamu gonna obunene obukulu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti akikoze nga ayogeza olulimi lw'okulaza yoyo ly'essanamu eddene. Hadha lino lyemulaba ng'alikoonako nti lino lyemulaba lyerikoze omulimu ogwo. Fasaluhum mubabuuze inkanu yantikun bwe muba mukakasa nti boogera kubanga asaanidde okusinzibwa asaana okubeera ng'ayogera. Bwe muba nga mukakasa nti byogera mu bibuuze bijja kubabuulira ani abikozeeko ekikolobero. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم abantu abo beekuba mu mitima gyabwe ne badda eri emyoyo gyabwe ne beenenya. Faqalu ne bagamba innakum mazima mmwe emyoyo gyaffe antumu zalimun muli balyazaamaanyi okutulagira okusinza ebintu ebitasobola kwerwanako ng'ate ffe tubisaba okubeera nti bitulwanirira. Ekintu ekyo baakyogera Allah subhanahu wa ta'ala ng'akibaleetedde ne balaba amazima nti tuli bakyamu mu myoyo gyaffe mu kutugamba nti mmwe tusinze ebintu bino ebitasobola kwerwanako ebitasobola kubeera nga bituleetera omugaso ate laba kaakati byali badde byerwanako okusoowera okubeera nti Ibrahim tabituusaako buzibu naye emyoyo gyaffe muli balyazaamaanyi okutulaga ensinzi enkyamu. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم oluvannyuma lw'okubeera nti babadde bategedde ate amazima nukisu ala ruusihim beefuulira ku mitwe gyabwe. Omuwarabu akozesa ekisoko ekyo okulaga nti nno omutwe gwe guli awali ebigere ate ebigere bye bizza awali omutwe ti omuntu yeefuulidde ku mutwe gwe. Wano mu Luganda kyali badde ekisoko ekijja mu kisoko kyawo nti beekyusiza mu kitinga embazzi oluvannyuma lw'okutegeera nti emyoyo gyabwe gyali gibasudde mu bwonoonefu ate ne beekyusiza mu kitinga embazzi ne bagamba lakad alimta ma haulai yantikun. Yeggwe Ibrahimu atugamba tokimanyi nti bulijjo abasajja bano bakatonda teboogera. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال نابغamba Ibrahimu afataabuduuna mwasalawo okusinza min dunillahi ne muleka Allah ne musinza amasanamu ma la yanfa'ukum agagatasobola kubakolera kya mugaso shay'an nakamu wala yadurrukum ate ne gabeera nga tegasobola kubatuusaako kabi yadde n'akamu. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم akabi nammwe twakoowera ddala okubeera nti empisa eyo mugiremeddeko. walima ta'buduuna min dunillah mutujjeeko obutategeera bw'okusinza ebyo ebitategeera ne muleka Allah subhanahu wa ta'ala. Bakitaffe mwalikomezza omuzogwo ogulabika nti nno gukolebwa abantu abatategeera. Afala ta'qilun nti muli mukategeerera ddala n'akamu. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا bagamba mulaba atandise otuvuma harriquuhu tusaanye tumukumire omuliro tumwoce wansuru alihatakum mubeerenga olwo munaakola ekyo mujja kuba mutaasiza bakatonda bammwe in kuntum fa'ilin bwe mubeera nga mulina ekyokukolera omwana oyo ekikolobero kyakoze mubeerenga mumukumako omuliro mumwoce mubeerenga olwo mujja kuba nga mutaasiza bakatonda bammwe ate kijja kuba kyakuyiga eri buli anajja tajja kuddayo kuzannyira ku bakatonda bammwe nga mubasinza mu ngeri zammwe oyo ajja kubeera ng'afuuse essomo eri abalala
temujja kuddayo kubeera nga mulaba omuntu anaddayo okutematema oba n'okuvvoola bakatonda bammwe era bakkaanya ku ky'okumwokya ne bamusuula mu muliro. Allah agamba omuliro قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم Kulna twagamba ya naaru muliro gwe nga bamaze okusula mu Ibulayimu ali muliro wakati. Allah agamba twagamba omuliro kuni bardan wa salama beera omunnyogovu ate ng'oli obunnyogovu obw'emirembe ala Ibrahima ku Ibulayimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Ibulayimu oluvannyuma lw'okumusuula mu muliro yalagira omuliro guleeke okubeera nga gwokya Ibulayimu si kunviirize yadde engoye ze. Ibulayimu yatuuka ekiseera abaamusuddemu ne bamulaba ng'avudde mu muliro ng'atambula ng'ate baamusuddemu ne balinda n'amanda okulaba nti gagwa n'avaamu n'atambula naye era kyekyo tekyabalaga ekyamagero ekyo nti ddala nnabbi wa Allah era tebakkiriza. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Allah agamba nti wa aradu bihi baayagala okumukolera kaidan enkwezi muzikiriza aveewo faja'alnahum al-akhsarin ne tubafuula abo bo enkwezi abwe nga zez'okubeera nga zigudde mu guluka bye bataafunamu mu pulaani zaabwe wabula baamenyekera bwereere mu ebyo byonna bye baakola bye baapulaaninga. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين wanajjainaahu twawonya Ibulayimu waluuta ne tuwonya ne muganda we Luutu kubanga kimanyiddwa nti yali mutabani wa muganda we yayitibwanga Haran. Allah subhanahu wa ta'ala agamba twamuwonya Ibulayimu ntumusumattusa omuliro era ne Luutu ne tumusumattusa okuzikirira abantu baabaali bali ebisiyaga bo baafa ye n'awona ne tubeera nga tubawonya ne tubatwala ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin eri ensi eyo Allah gye yali yateekamu emikisa gye mu bitonde byonna. Allah subhanahu wa ta'ala eyo ensi yali yagisukkulumya n'abeera nga abawonya yali yagiteekamu omukisa n'abawa emikisa gye ne babeera nga basumattuse ne bagenda mu nsi y'e Shaam. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ووهبنا له twagabira Ibulayimu eyo gye yalaga Ishaaka omwana ayitibwa Ishaaka n'amuzaala ng'amuzaala mu nnyina yali ayitibwa Saara. wa Yaquba n'amuwa ne Yaqubu naafilatan nga ye muzzukulu yamuteerako omuzzukulu azaalibwa Ishaaka. wa kullan bombi abo nga jjajja ne taata n'omwana ja'alna salihin twabatonda ne tubafuulira ddala abantu baffe abalongoofu. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم twabafula abantu abo a'immatan nga be bakulembeze yahaduuna abalungamya abalala bi amrina naye nga basinzira ku biragiro byaffe. wa awhayna ilayhim twasindikanga gye bali obutume bwaffe fi ila alkhairati bakubiriza abantu nabo kennyini babeere nga beenyigira mu kukola ebirungi. wa iqama salati babeere nga bayimirizaawo essala. wa itaa zakati babeere nga batoola zaka mu bugagga bwabwe. wa kaanu lana abidin baali gye tuli nga bawulize era nga bagonvu nga batusinza bulungi. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا النبي لوط آتيناه حكما تامو برمزي وعلما نتبيرا تمو كمانيا ونجيناه تامو ونيا بلوطو من القرية التي كانت تعمل الخبائث twamuwonya abantu b'ekyalo oba abantu b'ekibuga abo abaali nga bakola ebivve by'ebisiyaga. innahum kaanu qawma sawin fasiqin abantu abo baali bantu babi nnyo ng'era boonoonefu ddala. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وأدخلناه twamuyingiza omuddu waffe oyo Luutu fi rahmatina waali okusaasira kwaffe innahu mazima Luutu oyo min as-salihin yali mu baddu baffe abaali nga abalongoofu era abalungi. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا النبي نوح عليه السلام إذ نادى جكرا كولا من قبل البربري يوم بسير بيدا
buli akowoola Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubeera ng'akowoola abantu be emyaka 95 ne bagaana okukkiriza teyawezaawo bantu 100 wabula baali 80 fastajabna lahu twamwanukula ng'atukoowodde fanajjaynaahu twamuwonya wa ahlahu n'abantu baabaali abakkiriza min alkarbi alazimu mu kizibu ekyali ekinene ku budde obwo wanasarnaahu min alqawmi alladhina kadhabuu biayatina innahum kaanuu qawma saw'in faaghraqnaahum ajma'in wanasarnaahu twamutaasa min alqawmi alladhina kadhabuu biayatina twamutaasa abantu abo abaalimbisa amateeka gaffe innahum kaanu qawma saw'in baali bantu babi nnyo faaghraqnaahum twabazikiriza n'amataba ajma'in bonna awatasigalawo okujjako abakkiriza وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين wa Daawuda jjukira nabbi Daawuda ne mutabani we wa Sulaimaani yayitibwanga Sulaimaan Daawuda ne Sulaimaani idh yahkumaani jjukira ekiseera we baali balamula fil harsi mu nnimiro y'omuntu idh nafasat fiihi ghanamul qawmi kubanga zaagenda ne ziwagula ne zigenda mu nnimiro embuzi z'abantu abamu ne zitabaala ennimiro y'omusajja omulala wa kunna li hukumihim twaliwo nga balamula shahidiin twaliwo nga tuwuliriza okulamula kwabwe taata Daawuda yalamula musajja ng'aleese omusango gyali nannyini nnimiro ng'ennimiro yeeriiriddwa embuzi z'abantu ne Sulaimaani oluvannyuma n'alamula kwekyo kitaawe kye yalamula oluvannyuma Allah agamba bw'ati ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ففهمناها سليمان ennamula entuufu twagirungamiza Sulaimaani n'agitegeera okusinga ku kitaawe kye yali alamudde wa kullan atayna hukman naye nga buli omu twali twamuwa okulamula nga musajja mulamuzi ddala wa ilman twali twabawa okumanya nga buli omu alina okumanya wasakharna maa Daawuda twagonza awamu ne Daawuda aljibaala ensozi yusabbihna nga zitendereza ne Daawuda wattayra nga n'ebinyonyi bikola gwe gumu ne Daawuda nga bitendereza naye wa kunna fa'ilina ebyo naffe twabikolanga okumugondeza ensozi n'ebinyonyi kubeera nga bitendereza wamu naye batunyumiza mu kyafaayo nti omusajja nannyini nnimiro yaleeta omusango ng'awaabira bannannyini mbuzi ezaali ennimiro ye naye bwe baatuuka ewa Daawuda alayhi salaam ye n'alamula n'agamba nti nannyini nnimiro asaanidde atwale embuzi ate oli nannyini mbuzi bamuwe ennimiro naye omusajja bwe yawulira nga tamatidde bulungi n'agenda eri Sulaimaani n'awaaba ensonga y'emu Sulaimaani n'agamba nti nze nteesa nannyini nnimiro abeere ng'atwala embuzi zino abeere ng'azirabirira ate n'oli nannyini mbuzi abeere ng'aweebwa ennimiro eno abeere ng'agirabirira bulungi okutuusiza ddala bw'eneebeera ng'etuuse mu ssaawa ng'eno we baagiriira ebimera nga bituuse okubeera nga byenkanankanira ddala bino bye baalya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Sulaimaani yagamba omusajja nannyini nnimiro nti gwe etwala embuzi ogire ng'obeera oziganyulwamu obeere ng'ozikama ng'ozisalako ebyoya nga zikuwa emigaso gyonna nga gigyo n'oli ennimiro abeere ng'agitwala okutuusa lwe alibeera nti agizzeemu agikolongoosezza bupya n'abeera ng'akituusa awo we yaliirirwa obeere ng'omuddiza embuzi zo naye akuddiza ennimiro Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ennamula ya Sulaimaan ye yali ennamula ennungi okusinga ku ya kitaawe Allah Sulaimaani n'abeera ng'amuyigiriza okulamula okuwadde nga bonna baali balamuzi balungi kubanga bwe baapimaapima bino ebyonoonese Allah subhanahu wa ta'ala n'abalaga nti kituufu ono agira atwala embuzi z'ono agira azirabirira ate ono agira alabirira ennimiro eno paka weri beetuuse nga wali we yaliirwa abeere ng'agiddiza nannyiniyo Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ti Sulaimaani yasinga ku kitaawe okulamula obulungi وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه twayigiriza Dawuda صنعة لبوس لكم okubakolera ebyambalo by'omuntalo lituhsinakum bibeere nga bisobola okubakuuma min ba'sikum obubi bwammwe bwe bwali badde mufuna
Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza Daawudu okubeera ng'akola engabo ez'ebyuma ezambalibwa mu kifuba ng'oli bw'aba akkanyugidde akasaale oba effumu nga likuba kuli ku kyuma ekyo ne kibeera nga totuusibwako, kikukuuma obutatuusibwako mu kifuba ky'obulabe bw'akasaale oba obw'effumu. Fahal antum shakirun, muli redo okubeera nti muli tayali okwebaza Allah okuyigiriza mukadde wa mwoyo n'abayigiriza ebyo byonna byonna ate nammwe oluvannyuma ne mubiyiga ne muganyulwamu. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ولسليمان يقول باتوامغوندز الريح عاصفة kibuyaga yalinga akunta nga Allah subhanahu wa ta'ala yamumugondeza tajiri nga kibuyago yaddukira oba seeyeyeza bi amrihi ku kiragiro kya Sulaiman nga bw'aba amulagidde nti tugende egindi ng'agenda ate tugenda gindi nga tagenda. Kibuyago yabanga akunta ku biseera ebyo ng'awulira Sulaimani ila al-ardi allati barakna fiha, yasobolanga okubeera ng'amulagira amutwale mu nsi eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekamu emikisa gye mu nsi y'Eshami ng'amutwala. Kibuyaga ng'amuvuga ng'amutwala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa kunna bikulli shay'in alimin, buli kintu kyonna twali tukimanyi bulungi. Lwaki twakikola bwe tutyo era lwaki twakiwa abantu abo. Sulaiman ne kitaawe Daawuda Allah yabawa amaanyi n'abagondeza ebintu by'obutonde bingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala ate ng'ekyakikola ng'akimanyi bulungi, so tebyamugwako bugwi wabula kwali kusiima kweri abantu abo. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين لبنستاني أما جني من يغوصون له نغمولي غاغيندا غلوبيرا نغموبيرا مزيو نغموليتري بيوبغاغا ويعملون عملا دون ذلك نغمكوليرا نيميريم نيجيتالي موليمو غواكوبيرا مزي وكنا لهم حافظين توالينغا tubakuma bulungi nnyo nga tebajja kwonoona. Allah subhanahu wa ta'ala yakumanga bannabbi be nga bataasa obulabe bw'ebintu byonna ne babeera nga tebasobola kubatuusaako bizibu oba ebitonde ebirala kubatuusaako bizibu. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso ng'atunyumiza wa Ayyuba, ajjukira Ayyubu idh naada rabbahu, jjukira ng'alaajanira katonda we anni massaniya ddurru, nti mu butuufu ntuusiddwako obukosefu bungi nnyo, kubanga yalwalira ebbanga ddene, abantu be ne bafa, abantu be ne bamuddukako, ab'emikwano ne bamuviira olw'obulwadde obwali bumuyitiriddeko. Wa anta arhamur rahimin, ntuusiddwako obukosefu nampulira nga nkooye, naye gwe musaasiza asinga abasaasira bonna, nkusaba onsaasire ontaasa onzigye mu bukosefu buno bwe ndimu. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. fastajabina lahu, twamwanukula. Ekyo kituyigiriza nti Katonda buli lw'omusaba yanukula, kubanga akulaze nti buli nnabbi yamulaajaniranga ate n'amwanukulirawo. Fastajabina lahu, twamwanukulirawo edduwa ye. Fakashafuna ma bihi min dhurrin, tumujjako ekyo ekyali kimutuddeko nga kimukosa, obulwadde obwali mumutuddeko nga bumunyigiriza. Wa atainahu ahlahu, ne tumuddiza abantu be, ne tumuddiza mukyala we. Wa mithlahum ma'ahum, ne tumuddiza n'abo abafaanana, ne tumukubisizaamu. Rahmatan min indina, nga kisa ekyava gye tuli. Wa dhikra lil abidin, na kyakwebulira eri abasinza babeere nga bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala nti bw'omusinza n'omusaba akwanukula ate akujja mu bizibu n'abeera nga yekka yalina amaanyi agajja omuntu mu bizibu. Allah yawa nabbi we Ayyubu n'amuddiza ebinno byonna abantu be, abaana be, ab'emikwano abaali bamudduseeko, n'atamuwa ebyo byokka n'ebyobugagga bwe n'amubukubisizaamu ebifaanana nebiri bye yalina, n'amwongereramu ddala n'amuwa okusinziira ku kumanya kwe, okusinziira ku kisa kye. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل الجكر النبي إسماعيل، وإدريس الجكر النبي إدريس، وذا الكفل النبي ذا الكفل، كل بن من الصابرين بالين غبغمي كريزا
kwebyo ebyabatuukangako naawe muhammadi beera omugumiikiriza ku byonna ebinajja. wadakhalnahum fi rahmatina twabayingiza awali okusaasira kwaffe nga yejjana innahu min assalihin bantu baali balungi nnyo okusinziira ku bujijjenvudde waabwe nga bwe yafaanananga. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون الجكر ينني كنيانجا يونس alayhi salam iz dhahaba mughadiban jukira buyava bantu benga yekandudde nga agenze yennaanyize olw'okuba abantu baganye okukkiriza da'wa olw'okubeera abantu baganye okukkiriza byabasomesa Allah byamugambye abasomese n'agenda nga yeesunguusudde nga munyiivu fadhanna n'alowooza an lan naqdira alayhi nti tusobole kumuteekako maanyi gaffe fanada fi dhulumati yakoowoola nga ali mugazikiza ali mu kizikiza ky'ennyanja ali mu kizikiza ky'olubuto lw'ekyennyanja ali mu kizikiza ky'ekiro. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bwe yabeera eyo mu kyennyanja wansi mu lubuto mu kizikiza ng'atukoowoola ng'ate ekiro an la ilaha illa anta teri asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako gwe Allah subhanaka erinnya lyo litukuzibwe era otenderezebwe ng'emisana n'ekiro inni kuntu min adh-dhalimin mbadde mbalyaza amaanyi okudduka omulimu gwe wantuma olw'okuba abantu baganye okukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti eyo yali dhikiri yali nga teva ku lulimi lwa nabbi Yunus ng'ali mu kizikiza nekibeera nti naawe yali badde nga dhikiri yo bw'olibeera ng'otuuse mu bikukutte ebintu nga bikutte bikusobaganyeko eyo ye dhikiri yokka gy'olina okweyambisa eyajja Yunus mu lubuto lw'ekyennyanja naawe yali badde kujja mu lubuto lw'ebizibu. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatugamba nti Yunus teyagijjanga ku mumwa era n'aga nti singa teyali mu bantu bantendereza kiro na misana nga balemedde ku zikiri eyo naali badde nga mubeeza mu lubuto lw'ekyennyanja okutuusa ku lunaku lw'enkomerero naye zikiri eyo yokka ye yasobola okubeera nga Allah asinzira ku eyo n'amuddiramu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له twamwanukula wanajjainaahu ne tumuwonya min alghammi obuzibu n'ennaku n'obweraliikirivu bwe yabeerangamu eyo gye yalinga mu lubuto lw'ekyennyanja etali kulaba ku njuba etali kubaako kyakulya yadde ekyokunywa ng'ali mu buyinza bwa Allah bwokka. wakadhalika nunji almu'minin bwe tuyamba ne tusumatusa ne tuwonya abakkiriza tubawonya ebizibu bibatuddeko singa babeera nga bazze eri Allah ne bamutegeera ne beenenya. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا جكر النبي زكريا إذ نادى بيالينغا تكولا ngakoola rabbahu mulezi we ng'agamba rabbi katonda wange la tadharni fardan saagala ndeke bwannamuniginanga siina mwana muno mu nsi gwe nzadde ajja kusikira bwannabbi bwange buno wa anta khairul warithin nga nkimanyi bulungi wadde nti gwe musika asinga obulungi naye nkusaba ompeeyo omwana. fastajabina lahu laba naye bamwanukudde bw'osaba Allah akwanukula kuba abannabbi bonna baali mikwano gya Allah naye tebeesuulirayo gwannagamba okubeera nga bagamba nti Allah tatulaba wabula beenyigiranga mu kubeera wadde Allah abalaba ne beenyigiramu mu kubeera nti bamulaajanira. Allah agamba nti فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له twamwanukula ووهبنا له يحيى نتمugabira omwana ayitibwa Yahya وأصلحنا له زوجا نتمulongoosereza mukyala we innahum kanu yusari'una fil khairat abantu abo ab'enju eyo bonna baalinga beeyunira buli awali akalungi nga beenyigiramu okusooka kwa bonna wayad'unana ragban nga batukoowoola awamu n'okuba nga batuyinamu essuubi nti tusobola okubasonyiwa warahban ng'ate balina okutya nti ate obudde bwonna tusobola okubanyiigira oba obutabasonyiwa baali nga wakati w'okubeera n'essuubi n'okutya wakaanu lana khashi'in baali batuwulira nnyo era nga bawulize nga bagonvu nga batulaga okututya. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
wallati jukiro mukyalo oyo ahsanati farjaha yakuuma ebifo bye ebyensonyi nga ye mariyamu yazaala isa alayhi salam fanafakhna fiha min ruhina ne tufuwa mu bifo bye ebyensonyi omwoyo gwaffe ne gubeera nga gwe mwana gwe yazaala isa wajaalnaha ne tumufuula omukyalo oyo wabnaha n'omwana we isa gwe yazaala ayatan lilalamina nga kyamagero eri ebitonde byonna kubanga ye muntu eyazaalibwa nga talina kitaawe. inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana